Bayita Beenie Gunter bajjukira ndowooza ennaku z'omwezi alinga mu 23 awo 22 wiiki eyo eya January omuyimbi gwe bayita Beenie Gunter yakwatibwa. Yali alinayo show eside ze Dubai kati ne bafuna obutakkaanya. Waliwo promoter yali agezaako okutaasa abaali balwana kati embeera n'emubijjira ate ne bakwatamu ye. Abadde amazeeyo nga mwezi mulamba wabula nga lumu yasobodde okuba ate nga bamutana akomawo ne mu ggwanga Uganda. Wabula omukulu ono wakati ng'akyali mu kkomera ng'akyali misango egyo agamba nti Abayimbi yasobodde okuba ate nga alaba kkala zaabwe entuufu. Abamu baali bamwesibako nti bamuyamba ate nga tebamuyamba. Yategeezezza nti Abayimbi abamuyambako kuliko Crystal Panda yamuyambako, omukulu Bobby Wine yamuyambako, waliwo omukyala wa Mita Judith Abrahams yamuyambako n'omukulu Eddy Kenzo. Naye ng'agamba nti omukulu Eddy Kenzo yamuyamba mu kusooka wano. Wabula yagezaako okweyongerako okubitambuza nti ate akasente keetaagibwa ng'agamba ate Federation akasente kaliiwo. N'agamba nti Federation olaba teyamuyamba ng'ali eri kati enaamuyamba ali wano. Beenie Gunter yeewunyizza nnyo Abayimbi olw'ensonga nti yali amanyi nti bakwano be wabula n'ekkomera eryo yeebaza okuba nga yafuna obuzibu n'agenda mu kkomera oba oli awo yali badde tategeera mikwano gye gy'awangaala nagyo. Agamba nti Abayimbi agambye nti Federation mugiraba mu mawulire naye bwe biba nga byakuyamba bajja mu kamera. Beenie Gunter wuuno ng'annyonnyola byali bitya. Nsooka nsiba ku poliisi e Dubai ne bantransferinga mu makomera nga 3 paka ku police station gye bayita Rouda baloopera omusango. Waliwo bakyali banga bayambayambako awo nga bw'ogamba Bakristo, Bobby, Abaye, Abrahams, Judith bali bantu banjawulo abambeererawo kyali kya buntu ekitegeera. Yes, ne Musuuza naye yaliwo mu first place awo nga tuvaayo naye ebintu ebyagenda mu kooti nendowooza nti kati kitegeera engeri kyenvuddeyo nti nsobola obeera nga nkomunikatinga n'abantu kiba ekitebe kyavaayo maani. So kyensobola okubagamba nti kino ekintu Federation si yekivuze, si embassy yekivuze, tebalinamu mukono. Agambye nti Federation tebeekwasa tebeewaanawaana eyo ne bagamba nti Federation yayambye Beenie Gunter. Agambye yeewunyizza nnyo ne Federation kuba yali amanyi Kenzo mukwano gwe naye. Nange nayogera naye era nali njogera naye nange bye nali nsuubira si bye nalaba. Era bwe nadda ku WhatsApp bye nali ndaba ku mawulire si bye nali nfuna kubanga njogedde mbadde njogera naye nanyezaako okufuna obuyambi gyali naye nga baaba yagamba tewali ntalinaawo kajja tewali sente nainangeri gyaso kyekyo ate nsosola omulindirira yagala kulage WhatsApp ze nange nali manyi kyali ewange naye maybe nali mukyawe tonyumiza ebyo ebintu byasimanyako wabanga president yennyini asobola n'okutuukirira omukulu yenna asobola kutuulaawo jasinako kati oba onoonya kimu ekyo ekibiina kikuyambe kitya nga tebasobola kunyamba nga ndi eri basobola batya okunyamba nga ndi wano. Bajja kuyamba ye Beenie Gunter oyo nga yakava yabadde mu kivulu kya Lydia Jasmine mu weekend ng'ayogerako ne bannamawulire ng'abategeeza byonna nga bwe byali nti Federation yali agisuubira mu bingi naye agambye endowooza bayinza omuyamba ng'avudde mu kkomera naye ate baali muyambidde eri. President wa Federation yatubuulirako nti ensonga za Beenie Gunter baziriko. Yatugamba bw'ati. Okusinziira ku ripooti gye nnyina waliwo bapromota babiri balwanagana ndowooza nga balwana bya ssente. Kati Beenie Gunter engeri gye yali nti yaliwo najja n'ayingirawo wakati okubataasa. Kati bwe yabataasa ndowooza mu Dubai bw'olaba abalwana tolina kuvaayo okukola ki naye nga bw'omanyi ffe enkola yaffe ya Kinnayuganda tulina omutima ogw'obumu. So he came in to say man temukola ki. So whatever happened in between, that's why he's involved in such issue. Mbadde sinafuna access ku ye wadde namusendikiddeko zi message nendi in touch ne mukyala we ne mikwano gye n'abamu ba promoters
and funds in Dubai. Buli muyimbi yena yetaaga federation. Fena twandyetaaza okuba katolwadde olwa muganda waffe baganda waffe bangi bamu bamanyi ofuna accident abamu ne bafa bala bali mu ddwaliro ffe tulwaninga okulaba nti no tuyimukiramu ng'abayimbi ne tukubakuba ku masimu here and there and contacting abantu betumanyi mu ngeri emu endala katulwaliro Beenie Gunter yafunidde obuzibu e Dubai tuli mu kunoonya tuli kwembase tuli mu kukola ki lulinga ekyo tekiriiwo nga bw'ofuna obuzibu buli omu otoba bibyo oba bakwano b'omu babiri be bavaayo ne bakulwanirira but right now waliwo obukulembeze oba leadership y'abayimbi gyekikakatako okuba nti following ensonga ezimu oba endala okulaba nti abantu babeera at least nga bali followed up mu ngeri emu oba endala. Aya basi Beenie Gunter tagaana nti Kenzo yawuliziganya naye agamba naye okugumala omupiira federation terina kyetaddemu wadde n'akamu naye nga president Eddy Kenzo ye yakola ogugwe naye yeewuunya nnyo kuba yali amanyi nti